Olwaleero akakiiko ka Paalamenti akakola ku nsonga z'obwa pulezidenti akali mu kunoonyereza kwa minisita abegabanya amabaati agali galina okugenda e Karamoja kasisinkanye okukola omulimu ogwakaweebwa era mu bantu be kasisinkanye mubaddemu n'apola gavumenti Amusoni Obuwa ng'ono yafuna amabaati 300. Minisita w'eby'ettaka Judith Nabakooba, minisita w'ensonga z'e Karamoja Margaret Kitutu, Agnes Nandutu n'abalala era bakunyiziddwa ku ngeri gye bafunamu amabaati gano. Wabula akakiiko kawaliriziddwa okukwasa poliisi ya Paalamenti minisita wa Karamoja Margaret Kitutu ayongera okubitebya oluvannyuma lw'okugaana okulayira mu kakiiko bwe bamubuuzizza ku by'olukalala lw'abanene abafuna amabaati n'abajuliza omuwandiisi w'ekalakkalira minisita w'e Karamoja Geoffrey Seremba. Are you ready to do it? Let's make a ruling on this. Are you ready to do it? To take the oath? If you are not ready to do it, please, we shall not continue with you, but CID, we request that she makes statement on behalf of this committee on the following. One, on the iron seats taken to Manafa. Kitutu basoose kumubuuza ku bigambibwa nti yayibwa amabaati omutwalo mulamba kyokka yagabako amabaati 1000 baali batongozeeko leno mu disitulikiti y'e Moroto kakati amalala tegamanyiddwa ku mayitire. Akulira akakiiko kano Ageesigika Ababiku amusabye atangaze ne ku mabaati agasangibwa e Manafa mu bantu abagambibwa okubeera ab'enganda ze abaali bagatunda. It was you directing on how iron seats were supposed to be donated, the one for last year. It was you who instructed for the donations of this year. I think the office of the Prime Minister has had a culture of donations, which I'm told has been going on for long, which me as a new minister, I'm also just told. Now, to me, when I reached there, they said usually it was a culture that it is the ministers. Bino Kitutu abyeganye n'ategeeza nti bamisibako matugambuzi kumuliisango era wano wategereza litayinza kubaako kirala kyaddamu n'asaba akakiiko nti ebirala byonna bye kagala okumanya kabibuuza akoze minisitule w'e Karamoja ekitwabaka kye batakkiriziganyizza nakyo nga bagamba tebbaluwa gye balina eraga ti minisita Kitutu ye yawa ekiragiro ky'okugaba amabaati gano. Kitutu ategeezezza akakiiko nga ofiisi ya Ssaabaminisita balina akalombolombo k'okugaba ebintu era babeera babyagala bibaweebwa wadde nga si yalagidde. From your docket, have you ever issued any, say a letter or instructed maybe your peer or even writing or calling your colleagues that there is a donation? No, from Honorable. the Prime Minister? Have you Usually, for us political supervisors, if any request comes, you refer it to the accounting officer, and it is upon him. Ono ategeeza nti abafuna amabaati gano balina eddembe okugagaana era nga si gwe gwandibadde omulundi ogusooka. Abaka abatula ku kakiiko kano beewuunyiza minisita Kitutu kubanga lwe yasembayo okulabikako gye kali yakkiriza nti yakola essuubi ne yeetonda kyokka olwaleero yeewakanya okubaako n'ekyamanyi kuwaaba oluganda lw'amabaati era bamusabye olukalala lwabo be yawa amabaati ajulizza omuwandiisi w'ekalakkalira mu minisitule. Akakiiko era kasisikanye n'apola gavumenti Amusoni Obuwa mu ofiisi ye ku mabaati 300 ge yafuna era ono yeeganye okusaba amabaati gano n'ategeeza nti yagamuwa yalina okuvunaanibwa. I have never participated in any alleged mismanagement of relief items into bracket iron sheets meant for Karamoja sub-region, and neither did I solicit nor request for. Agnes Nandutu omu kwa minisita b'e Karamoja era obaka omukyalo wa Buduuda naye alabiseeko mu kakiiko kano n'akategeeza nga bamaze okuzzaayo amabaati agamuweebwa agawerera ddala 12 era ng'ono yagakwasizza poliisi. And most of them, the only pertinent question I need to respond to here is to provide evidence of receiving the iron sheets and handing them over to police. And that, Madam Chair, I am going to present these documents in your office tomorrow morning by 10 o'clock.
abaka batula akakiiko akanoonyereza bagamba tekikola kya Nanduttu kabonero akalaga nti waliwo obutakwatagana bulungi mu bakulembeza minisitule y'e Karamoja wabula ng'ekyokuzaayo amabaati tekigenda kumuggyako musango. Robert Nestor Kayongo, BBS Terefayina, Ageesigika. Otyo mbadde ndaba wano ebifa mu Amerika